temugoberera bakabaka. Kabaka abeera mulungi ebbanga lyamala nga tannaba kulagira kibi, naye Kasa n'agamba nti bwe ntuuka muyimirire, ng'omuyandi Katonda yatandiikiriza. Buli yenna gwe mpadde obukulembeze alina okweyala ku ttaka, omanya nti yatandiikiriza. Kati Abasoga babagambye kabaka agenda kuwasa. Ekiro kyawasizaamu teweegatta na mukyalawo, era bw'oneegatta naye emizimu gigenda kulaba. Era Abasoga bonna bonna we bali eziragamba ku muntu bona omugemaku badada baida kubona. Abasiraamu tukola ebyo. Era no singa mbadde Musoga kabaka lwana awasa nandikubye embaga. Era singa nyina Abasoga bensobola okumobilizinga lwakuba kati obudde buweddeyo twandikoze ekibiina nga ku olwo Abasoga bagenda kuwasa. Ate bwe twandimaze ne tulombeddewa mu gurupu Abasoga abo bonna abawasizza Mungu abagabire ezadde balyoke bazaala abaana. Abasoga bamanye nti shiriki waabwe si w'Abasiraamu, bamutwale mu bashiriku bannaabwe. Nolwekyo Obusiraamu tubwekwateko. Mmaliriza nga mbagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba bada al-islamu ghariba, Obusiraamu bwatandikanga bugenyi, wasayaudu ghariban kama badaa, bugenda kuddayo ate era bubeere bugenyi.